ki onaba bwesotinze tuna anakubira essikolo omwana bwe ndako osobola otwala ebintu alako ekyo ogirye ne banno ate sente omuntu mugambe etya omulambe babikidde ebyo ne mubisigaza ne mubirya Patu, mseuka pisa. Bana abaana ab'obuwala nga bwe nabagamba luli nembagamba nti kiba kirungi nnyo omuntu yenna okuba n'omulimu ogw'omutwe era nembasaba nembagamba nti temugenda kuyiga mulimu gumu mwana mweyiwe wantu wamu nti gundi akola kyonna nka ngende eyo that kind of bandwagon influence nedda naawe emirirawo ku kikyo otandikewo ekikyo osome ekikyo oyige ekikyo era nembasaba nti mujje ewa Mukasa Services abayigirize manicure pedicure makeup n'okusiba enviiri saawa eno tulina opportunity twetaaga abaana abawerako abamanyi manicure pedicure abamanyi okusiba enviiri abamanyi makeup naye abaana tetubalaba wetuka ku baana bagaffe tumanyi kiri ffe tumanyi kiri so mujje wa Mukasa Services enamba yeeyo abayigirize ate twabanga ddene bw'obeera ng'oli focused weeks 2 weeks 3 ku mwezi obeera oli kafulu ali wano Deira kumpi ne Bainias jango oyigokola olwala wano oli mwana wa bwala jango oyigokola akaviiri jango oyigokola makeup ka makeup mukalaba kibava okunkola wane wa Mukasa kali simple naye omwana student yavo kankuba okalaba nti kali ebiti nakyo naye okalaba nti ka makeup kalungi kandabisiza bulungi bane mujje muyige mubenga ate mufuna emirimu mukole akasente kalungi nnyo ke bagendo bawa mpulira n'ennaku byebyo bannange nze asinga ndowooza okubaagaliza mujje wa Mukasa Services abaagirira byembagambye bwemumala mujje gyendi nze mpulira ku mulimu mbabulya amazima sitakwogera bintu byakulimba era sibyogera mujje wa Mukasa Services akugiriza akaviiri akugiriza makeup manicure pedicure akugiriza makeup akugiriza enviiri ojje wangu ngambe Rosetta Mudana ngutwale ku mushi mwahurra mutahurra chebase Hello. Wasuza otya mnyabu? Ono njogerako ne Praise Gift. Oh, kale. Kati nade nakubiddeko ejjo. Yanakugambye mbadde nsaba nkusinkaneko wane eno wetwalaganye. Nesimanyi kati otuuseewa. Oli mu kujja kale kale. Kale kati gwotuuka ngenda kukubira sayini ngenda kulagirira bulungi. Kale nkulinze. Eno surprise masavu bojjo. Mbikwata entabino leero. Omulimu mami gwe yantumye mulalamu leero. Mami yandatumye. Surprise tennettire leero. Mami yangambye nina okukola emirimu nina okuyiga okukola kati awo
nga abaana bagambe beesige kazigo ka Nyondo Glim batuwagire products mweziri okitegeera product weeziri zonna mu magezi tulonde surprise yaffe lwaleero lunaabeera lutya luno kasaali mu kujja namusange mu kafo nga takisuubira na kusuubira naye nga akafona awala keeko awala maanyi mufune abantu ababaagala obulamu bubeera izi abantu balina ababaagala ebizigo temubyerabira Nyondo Glim ku kano kagulo Nyondo Glim kagulo nga kamuli kapakingiddwa nze Truth Wonders munda mulimu ssente munange nno okubategeezaako omuntu omu yakoze eki yangambye agala surprisinga muntu we oba muganda we oba friend we oba ki we tetumanyi nena ngamba budget yange eri awo nsaamusaamu naye muntu wange ozinamukolera akantu akali simple kali fine kitegeera yange nenjiya nengamba akamuli kakabe ka ssente mulimu ssente ne t-shirt nagikozeseza wa Moses osiko ne kakeeka akalungi mujja kalaba nakakozeseza wa Brana Cakes bonna baba baagala okukola bukeeki mu UAE namba kanji basomere ya Brana Cakes basomere waneeno mpola mpola nga etulumba assignment yaffe Brana Enambeli plus 971 54 459 4681. The number ya Brana Cakes iri mu UAE. Abagala cakes. Enamba kanji basomere tebakutawanye. Ala banoonya mu Sudani katoro gwe bojje tebakutawanye. Bayinza kutawanya n'owunga. Abaana sibanga okumutala guneeno kisengera ano waliwo abeeteze kati omuntu ono njagala tumusange waneeno ali mu kuva mu kakuubo eri njagala tumusange waneeno surprise tugimukolere waneeno keki bakoze ya fondant tesaanuuka ya tesaanuuka wano njagala omusanga tukwaniriza wano ku Mukasa Services jangu tukuyoyote mu saluni yaffe ey'omulembe babuliako ku services zaffe ze tu offering so services cause omukyalo omu yaziranga but what services do you offer so kati ku mulundi guno njagala obbategeeza nti enjala nzikoze wabula ngeze mpulira embwa y'omwana eŋŋamba mb'onaaba otya genda onaabe eyeetukule ffe tuleke tuddibe okategedde tusangibwa Dubai mu UAE era okumanya ebisingawo nyiga plus 971 552 noti 93 249. Goodbye. I am going. Omuzungu agamba yagaliza ofune ebwe yagaliza ofuna leero kigwera wanu kigwera wano ya twafunye client wa surprise era kisinga okwewuunyisa nti mulimu akaseera akatuuka nti zo banyiiza tuvaawo naye abantu tekibaganaga barozete nowe twagala kino wakati munnange tutuyo tebagana kutuwa mirimo waliwo ne badde atwadde omulimo ng'agamba njagala mpisa bubi nnyo omuntu ono ne mugamba bwabanga tapisiza bubi simuyisa bubi okuleka mpozi ng'apisiza bubi okitegeera ayinza okujja nanesi idea I like your smile akati
baba amakanzu meeru kakati twafunye client najja tugenda kubanga tusurprising omuntu ono yeetaaga okumanya ayagala okumanya nti omuntu ono asobola okumanya nti amwagala nnyo nti era ye muntu yekka asobola okumuwa ekintu ekinyuvu nga kiyitidde mu mukwano. Awo nange kyesimanyi naye katusabe omwana agenda kubeera mukakamu buli tukola surprise netubeera successful netwalibwa nekkirizibwa naffe tunyumirwa nga tukomekereza tetwevulunze. Kakati mzungu agamba yagaliza ofune leero njagadde muwala wange Patricia mumumanyi sijja kumwongerako erinnya liŋŋamba ngamba miyo sikyagala linnya lya Musudaani taduuliza. Kakati omwana ono muyigiriza ebintu bingi saawa zino asobola okumanya skin types ez'enjawulo zonna n'agamba kati eno eriwo eti eno eyo eriwo eti eno yeetaaga kino eno yeetaaga kiri eno yeetaaga eno product eno yeetaaga eri. Saawa zino ebyo kati byonna abimanyi era nsobola omuwa skin z'abantu nemugamba kati eyo erabika eta efaanana eta yeetaaga kino agamba mamiyo eno ngirabyemu kino nakiri nkirabye kati yeetaaga ntitugikola bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tunogamba wow bravo. Ate akwata mangu ayagala okukola omwana ayina empisa ennungi saagala mbalimbe nti ebbanga lino tetubadde naye nti twala okumufunamu obuzibu bwonna. Sinamufunamu obuzibu bwonna kamaama kawulira emirimu keeragira nokagamba naye omulamuko kwegamba byebyo. Enviiri zo yajja amanyi okuyiga so ebintu bingi byemmanyiko oba byemmanyi nange yo ebintu bingi ebintu bingi byemmanyi byenzize nga muyigiriza era kati mutadde mu kamera. Njagala ebintu ebimu abeere nga asobola okubyekolera. For example twafunye client mukufuna client nemuwe namba ya client nemugamba kati nengamba client genda nono wa alaikum salam nemugamba kwati namba yono omwana gwe bamutuliziganya naye munnange nga bakola bulungi nnyo yetuli kakati nenkola ki nemuwa nebogerezeganya naye namugamba kati njagala okola ate nejjuka naye amanyimu ebintu by'okudecoratinga biki ebyo abadde alinako kyamanyi kati n'agamba tekiina buzibu kanjogere naye nemuwa nebogera namuga kati njagala kali nkolera kano nakali eno budget yange njagala onjiyize nti abadde mubi naye nayiiya era ngenza okukoma wewaka ngamba mambyozi nayiiza kino nenjiza nakiri nenjiya kino nenjiya nakiri so bino byevuddemu nabyo okusiza kusereze bampadde byebyo naye nga sente zonna nga bwe bazimuwadde bwe yazikozesezza teyaleeseku kake ka saavisi ye nemugamba wow bravo wow nanga nemba nga sifunya zirunga azinjiga kati saa zino eno si expecting kufuna kitu kyonna you can go bro sina kitu kyonna kye expecting ne kasita nayiga nemugamba kale kina buzibu so Patu you can come over. So njagala ebintu byejirire njagala ebintu abeere nga abiyiga abeere nga asobola obikwasaganya bulungi. Kakati agenda tuwanjulyako ku biki byakoze. So agenda kutuwanjulira ku biki budget yatuweereddwa. Yakugambye mwagala nnyo pizza? Yangambye mukyala wa sorry yangambye omuntu wayagala nnyo ki ayagala nnyo ka pizza. Yagala nnyo ka pizza. Tugenda kukozesa kano. Yagambye omuntu we wa pizza yakukwatira kati gwe mukama wange. Ayagala nnyo ka pizza ne mukolera kano. Akakoza kuva ku Papa John's. Yesinga pizza neziwooma mu UAE. Byewakalango. Bana tusasula abo. Ati wangambye serekeramu na za service fee. Nezo bulango. Abakeki mbalangidde bwerere. Aba t-shirt. Kati ne kampani ennene ino nayo njirangidde. Era yagaliza. Olaba wanjagaliza. Sina kyenvaako era sina kyenfiirwa.
kati omuntu ono gwe batwadde okusurprisinga yono kafaananyi nakagize era ne kapritingire wani ewono yakoze t-shirt Moses galuwala lulungi naye nga luto namuvubuka alabika buto ne munne alabika buto kati omulaba kumikogera naye ku simu simumanyi kano kagonde kano kali just simple budget yabadde ntono naye era nga nagezezaako okubeera nga bukimu kiteekamu kitegeera kano ka 10 ne bono giri mitwalo 2 gino gyolaba 200 110 giri 200 it's good money right ne t-shirt kiko kifaananyi kya mwana happy birthday darling bagikoze Moses bamwita Moses enamba nja kugisoma gye bujjaawo naye akawala nga kalungi bambi naye okuba kandabikira obuto kali myaka ngeno obwana nga bukera okujja wano tekali myaka nga 17 18 gye bayita hustle the hustle is real the hustle is hustling edungu netubana ne keeki ya twagirabako manti cake from Brana cakes bannange bali bagamba ne banagira bwensula ku gundi y'abandi balabe kuwaaka kabikoleko neera tekajja kugira leka tukajjemu bakalabe kubanga omwana eni gejja kakoze ku layisi kafonda nti tekagira gundi tekasaana okayo kubanga it was from yesterday but still now it's still the same. Linnya lya mwana oba plus one ye praise gift mama esati tefurayinga empewo esusi ayinza ofurayinga tusaanikire ebintu bino bibeere nga ebikyala biddwa kazi go baba byetegekedde nokiba nti watukekera ng'onsinga muzina ensonga wakamera ddako bwoti wanene kati kambuuze obalage bulungi nga bwako bwofaanana bwenfaananyi nga ngenda okulumba kilayanti wange kubi akakalu naze mmazeeko mwana wange ow'obuwala akaga tebakalabye akako producer akatogedde aganye kabalaga namukolera kikono obugambo obusendekerevu bwe batuwadde okolaki okusoma okumugamba ogenda mugamba nga azisobola bwogenda musoma kati ashumigi yenze buŋŋambe ntwe babusonsomola wati bugambe nannyini waabwo erinnya liri praise ebaddeko praise kati kankubuuze first gift we have wow kati kankubuuze omanyi nze ondaba waneeno omanyi era ngenda okutuuka okuzala wali omumanyi ondabyeko nze sentataininga nosensi nze nababeera nga kilasi nti bansasula bati banaa kunsasula najja nandagako mulagako ekibuli naye kati gwe njagala kubuulirira omanyi tuli bantu banjawulo era kawana tuwa emitima egy'enjawulo do as I say but don't do as I do oba do as I do but don't do as I say no do as I say don't do as I do do as I say yeah don't do as I do kati nze ondaba waneeno kizibu kyakwetataininga muntu ansumbuye kati nga client nandagako amalala nandagako embeera nakulabya olwanye ne bano abaki abagundi abanakenya bakitewampise ku luno okuvaawo okuyamba kati kankubuuze kinjagala okumanya kati client oba kwesirizako obi otabukawo ngenda sooka ŋŋonde maama naye wekinayitirira nja kwebuuzaako kubanga nalabye nga bannakenya nedda wadde olina bagenda kusooka ŋŋonde kaŋŋonde naye wekinayitirira kati kankubulira amazima ekituufu nze nkimanyi client is always right our boss client is always right at any point ne wakuvuma ne bwakuyira amazzi ne bwakukola ki olina kugondaga mukira gwaki mami nga togonda do okay what I say don't do as I do listen okay client ne wabeera nga azze ng'afaanana atya ne wakola ki ne wakunyonanyona n'akola ki stay calm client
is always a client is always right, a client is That's our all. boss. Client tasobya. Era njagala nga oli wabeeranga zze gwebeera kamu nga bwebeera oli wabeeranga ali very okay gamba alhamdulillah bw'alaba nga alina ebira gyataddewo yonna okulaba nti gwe omukaminga down gwe zanya paati y'okulaba nti newabanga avuddeko kyenkana wa ne bwakkuba ne bwakuyira amazzi ono Patricia onani Nyondo. so sina kyesimanyi mu mulimo guno naye nti nze tempa zange endala mpuzizo. I don't entertain nonsense. I am me, you are you. Me and you. Yeah, no, you are you, I am me. Me, you. Okitegedde. So don't Mami no do. nafunye erinnya lya business. Ligenda okukola Truth Wonders. Na waliogerako luli tugenda tujja digira. Introducinga. Truth Wonders. Batujjeko erya Patricia kubanga bajja confusing bw'abantu abamu ba confuse. Amanya nina mangi kati ba confusing. Katugenda linnya ki eri baligenda okugira. Tujja bala Truth Wonders. Tujja kukozesa Truth Wonders. Yeah, Truth Wonders. Amazima geewunyisa. Amazima geewunyisa. Oba kati wakalowooze waloose kaloose. Kavani. Jesi musobola okubira ku client. Watuuse? Nenga tukwa nemba njagala nti obanze sigenda kubeera mu kamera. Tubenga lunaku olusooka. Lunaku olusooka. Nebyo olina okukola bwe mugambe munnaye kakati olina emikwano mingi. Mu mikwano gy'olowooza ani ayinza okuwagaliza birthday asobola ng'aze amaze kujja byonna bimuwuliza wano eno. Wageza Hello. Mukwano badde otuusewa? Uli mulengedde uli tulabe. Tannatulaba. Nze soka nekweke. Ani ze bamanyi ndi wa mivuyo wagana okuyingira kamera. Kawala kalungi kaka kanyuma. Ngenda kujja Bana kujja banyuma. Kasipende nekweke munnaga abantu abamu banda babubi abamu tebanjagala. Olasobola ogamba kati waza kukola konsasa gebiki biki kasoka nekweke. Wa kamera mutunuze. Yakujja luvannyuma wabanga agira agenda mutunuza mu nga ajja ndowooza mugamba agenda. Mugambe dama mukwiro mugamba yambuka amadaala. Mugambe just uli anengera. Kati oba tantegeera. Chakata kutegeera. Muyite what? Wow. Neno mulimu mami gwampadde gune tegunettire kasita wali ku site banatuwulira kawala kale kakamaanyi bojjomu kajja kujja kajeewulira. Ne bambi oba olina kusurprises omuntu ayagala okusurprisinga weetuli oba olina surprise gyagala okukolera omuntu wo. Sweetheart. Oba olina surprise gyagala kukolera omuntu wo kyonna kyobayagala osobola tukoonako bambi ku Nyondo Media oba ku Truth Wonders tusobola obikwasaganya. Client wange atali wampisa.
Have a nice sweetheart. Good day. How are you? You can pass. Guess what? Dobozi nga liri wansi oli mulwadde kiki nkuwa kazindaalo bambi sorry eddoboozi liri wansi naye tofaayo tujja tukwasaganya bangambe kugambye happy birthday. It was when yesterday? It was yesterday. We are sorry okudireyinga tekirina buzibu abantu balina emikisa baagalwa bantu baagalwa banaye. Guess what? Nze bino bangambye mbikuwe bibyo. Ndaba ebirabo. Happy birthday. Bino bangambye mbikuwe bibyo. Guess what? Okubiza omutima. Sokajja mami wange. Ina ne mami. Ina ne mami wo wano. Happy birthday. Thank you. How are you? How old are you? Myaka nga kizibu. Myaka mizibu. Manya utegedde batannakutegeera. Wali ndabyeko. Omukyala mulaba ng'akola buno obuntu bwe buti surprise bwe ziti. Akikolera bulungi oba? Ndifaaniwe. Asikanye faani ku brown. Ekitegeeza totidde. Kuba ndifaaniwe. Ngaba wallahi. Totidde nti nno eno surprise njirimu towulya miwunyo oba oli straight oli ku birigi. Nga wobimanyi oba otyamu naye ati saawa eno yakukyayibwa nakunywezebwa bakwagala wano. Saawa eno yakukola ki? Omwagalwawo. Sokope ku gundi eno maiko ntulabe. Kubanga Yatabitegeera. babitegeera. Naega, baby girl, happy birthday. Happy +1. Someone loves you. Someone cares about you. And you're most loved. Yes. Kati twagala kumanya olowooza olinayo mukwano gwo ng'ali ludda wa? Ali Uganda, ali UK, ali ludda gwogamba nti omuntu ono teyerabira nkoma zaalibwa gange bukyanga mbeerawo. n'emikwano mingi. Ate kisakuteeba muntu yenna kunkyaya abantu balala. Ayinza okuba bonna baakoze gurupu ne basapurayizinga. Ojjamu omuntu n'anyiiza. Agambye alina abantu bangi tasobola kukola ki? Kuteeba kubanga bayinza oba bakoze gurupu. Abasonze bonna bonna. Eri omuntu ali special mu bulamu bwo yes nga newankubadde mukwano gwo osobola okugamba nti gundi ono bannange Rosette nze ate era byanko birthday yange tuweyo omuntu omu gwe wekakasa. Kozi bazadde bange. Kale tuweyo mu bazadde. Olinayo mukwano gwo. N'oba mulenzi naye nga mukwano gwo yaawo yerinnya neribalimu nga just mukwano gwo tetuganye wadde mukwano naye nga mulenzi oba muwala. Omuntu bunene bannange. Tuve mu mukwano, tuve mu relatives, tuve mu mikwano, tuve mu relatives, tugende eri. Kisobola okubeera. Naye akwongereza. Ne ku mulimu batwogereza kati sitamanya njogereza. Oba maneja. Ono mwana tali serious no keeki yaffe eddayo. Sente zaffe ziddayo. Omwana. Ebintu byaffe Oba biddayo. tannalabako. Tannalaba. Bajjawo. Bamijjawo kateeka kuteekera eyinza okugamba n'omwana abadde okwambaza ku saati. Kagoba bamukolere n'akabiritingi. Kati abumanyi size naye ani akumanyi size? Baganye n'okuteeba. Bazadde. Size. Twambalemu tulabe.
bafaako yakakoze mutugambe teeba artist moto yakakoze abagala t-shirt akola graphic eyakakoze yakoze choice yamanyi omuntu wow yategedeka matching kalake omulabye director omulabye otya wow kati bine nomala kuteeba maama obbikuwa esatu newagira lwate kitojja jambala onaajambala ngesigadde lwaki wabantu yakoze sisobeddwa eyahadamu sente zofuna yakoze bwati twagala mumumanyi omumanyi tolina muganda wo tolina abasenga abo what is your best color surprising buddemu papa sirina mpisa soka mukwano okulondiga wangambye ogenda genda okona ekyo kati madde tusaba just otebe buteeri tuve waneeno kubanga olina ekyokukola ebirala bingi kale ku mikwano mmeshoningayo kubanga abayinzi bakale bonna beesonsi mikwano mmeshoningayo mami kyenda beno surprise ekoze agende ku muntu omutuufu enono kale mugambe atwaganya ga boyfriend yes tuwe amanya ga boyfriend kale kigwerawo ekikulaesagaza bintu tubitwala mami abaana batubayo balaba naye obwezi mu bwagazaaki noyagala ololo nze kati mbuuza nkuwulire owange owange ntawo omwana wange tuwa erinnya kale erinnya libisosako kitali nange muli owomukama mbu Peter katalimanya Peter kabadde semwogerere amanya ng'olina manti tubulire omuwata tubulire omweno nze kibuddemu atugambe omwami boyfriend naye dda tomugamba kwogera linnya lya muntu oba kikosa buli omugambye tubulire wamma bwe lyomanyi neweekakasa yensobola okugamba sobola okwogerako leeta esooka tetwagala leeta amayikanigondaba tetwagala leeta twagala linnya endamba kubanga james jonisoni bangi bajonathan bangi bajje twagala leeta twagala erinnya ddambirira okwekati kale leeta asooka gyogere tulabe sooka ogyogere wamma bwensuubira teka erinnya leeta erinnya lye terina obwezi mubwagazaaki mufa kino obwezi mufunamu ki
naye agezezaako mami naye ebintu tebigenda kola ki mulinnya temulimu temuli tugende mami katubiveeko sikaki muwe ekyansi emirundi ebiri yanga neninaino surprise yekwetidde surprise eganye kubanga omutya tugambye okole ki okeere abaana benzi mwana yakulya keeke kisente t-shirt naye gituddize eno yange eriko ekifaananyi kyange abaana benda bakyali bato ku myaka yomu atasana kugamba ani tumulabyeko mami atusonyiwe tumulabyeko twale wansi mu motoka wamu tugende katugende kwanza tunaddamu abalobodde bubona bona botuwadde ebintu byange bibadde bibyo ate ogenda okuteeba kuteeba kyeki waleseero ompise nenvudde yonna badde mula anti nowona naye toganya okuteeba lwaki olabe ku bintu obonyeze naba obonye kali tokyali mulwadikawase naba awonye kale tunaddamu mukwano webanabeera nga weesotinze ki onaba weesotinze anakubira esiko linako osobola otwala ebintwalako ekyo ogirye ne banno ate sente omuntu mugambe etya mulambe mami kwata ono omwana alabika asaaga bangambye yana erinnya alageze ne sente bino sibitegedde ate tetusobola kweguba banagamba tugobaki era mutema engwala mama yagambe neefuge kale nebiri babireete ebyo nemubisikaza nemubirya atyo yakunyuuka n'agenda n'ebintu nene yandigitutte keeki ye tusaleeyo tulyeyo nga atwale sente so mukulu Johnson agambye Oscar, Shea, Omega, Johnny, Opiro. Kyonna kyoli kale omusajja tukole kitumukubire tumugambe twage mulimu na break twage mulimu break Opondo. agambye no so Drake so like client name si Drake Drake mulimu siye client name siyo client yanganya omwogera naye erinya kati bonna mwogera mulimu ate ebyo naye tali tugambye mu Bulamba oli amama ate ebyo naye tali tugambye mu Bulamba nekera naye yaganya odyogera kati bonna bali awo mama nenga katya nati omanya oyinza okugamba omuntu naye ate nakudisappointing ate mbu aba akoze bino byonna abaana mwenda abaana mweze mu UAE negwoyendako nga naye ayenda
Oh, naye agamba toyogera linnya lyange gwe muwe naye nekigala ye yaba aliyogerera ate liza n'okuba nga ate siri erinnya lye ate kati awo abaana b'e Dubai mukoze kyamaanyi okuba nga mukola ki nga gwegabangula kakati simanyi omwana obadala mukuba balakola bya nnyoko wo mulekage that's why nkoze mwenu gamba kakana mulekage akasente tugenda kali era tuba tukamudiza kabekikuba kituwa tukwekola so mukulu o tugenda kulya keeki eno mu bitiibwa kubanga keeki efa esobola okufa t-shirt ndooza yagitute nebino byakulya atute gundi naye mulaba wuli ateeteze waleere ayinza okugira tuteese manye abantu ayinza okwetusonanga waika keeke tukasale era bawuli ayimiridde wuli eri miti ayimiridde ayinza ba yeekubye mu mutima wuli olaba wali badabawali akakuli ka bulu ogereeta wani ayinza ba yeekubye n'agamba owaayi byonna kambikole kito byonna kambire wuli aliwa ye enyoko wange mulagemu empisa zange embi oba tukaleke nina omukangemu akyonja akumanyi paka wana ateke kalina ogisala nigayogera erinnya akaleke aliwa amulagemu ku mpisa zange wuli totulekera keeki kale se tukitadde twagenda zikujjako olumola munnaffe kandi tukole ensobi oba omusike naate nekirala agambye ddala kituufu omuntu asongezaako tokitegeeza obadde mutuufu naye lyogere kulako mu mpisa embi kulako empisa embi kulako empisa embi Patu, nsewuka empisa amakoleko mupisa embi empisa ennungi ate yaganja akuwagira katefaniwo nakiteeza omwisa obubi kale bring the money banange yazikwase omwana nga mugezi sente yazikwase naye nga erinnya lyogedde kati wekumalayo linnya naye nga okukosa sokwako so Mr. O yona gyoli oli katuufu omwana yagambye nze owange gwe mmanyi esokubaako ki yazizza nnyo ssebo twagala nakuwagira abantu bange bano yadde mbadde agala bameka soka omire mu nsonga zino ng'ozirimu wekka singa abadde tabaagala era ndibakozesa ate soka obaze gwenga gwe okuba omukazi omulungi yabadde agamba bimugambire wano yangamba ebigambo bingi bisinga byaka binvudde mu mutwe kuba saabiwandiise ate nkubira wakeeki abaddamu naye nga bambi Mr. Enana Gyoli yagambye happy birthday praise gift you are the special gift I have I owe you natakako obutimatima bungi yataddeko obutimatima bungi
n'ateme n'agamba ki Akomaawo, naye nga be blessed tweyanziza nnyo, n'agamba be tweyanziza. blessed gamba neyanza gamba mwami wange omulungi Mr. O amanyi ne mami nsala mungi Nkwata nnyo n'amaanyi. Enkola ne bulwadde. kati awazeemu empi naye abadde adduka nga tajjukira mulwadde ngene salake wali mu busigo omwana ng'alina obwangu sente ozikubye kavawa wali mugamba nalina bwangu wamusugani naye katono siye yasanga ku musuga omwana sente azikubye kava gye simanyi twajja kukola banange sente oba zitadde wagezi kulasibula bana sente byasaleda ku akawunti amangu ago obudde obwo Ng'omwami omulungi tweyanziza. kati ebyandoza kampuni olwana kisalira ewaka ne tuleme kulya ku keeki mulye keeki isase peni talinamu kambe muli mami tekyagaana kulya ebintu ebitumi Tulina okulya bati. katukola akambe wali kigaana ngenda kubala okuva sikyasala keeki z'abakirayansi akisalire kuno edisa katukube ojja tukwata byonna leka nzije wali sayi asobola okubisa eri ndowooza ate ng'ekwata wansi wabadde beta wansi wabadde beta fena mufukamire wansi mwebaza omwami omulungi abaami abalungi babakola ki babeebaza babbula batalina abaami abasudani abaami abalungi ambe bakuba kafaananyi ebudeko kubira mu portrait taata Deko naye. tesmailinge nga temuli filter tuli ku original tukozinga tutya ate tuli ku different tukulako kitundu muyayewo mumuwe muyayewo akwate kano naye bannange mami kaze mbadde manyi sente ozikwese azitadde mu kagundi wansi mu abadde azikwese sweta wano busweta ezibadde busweta bwazinga azikuka mu sweta zijjamu kamera baba ekizigo ogyo giremu oli mweru jja tujje mu buno bujja ne kagulo akolende kagilo skini simbi nayinamu obuntu omulabye ne patricia mumulabye kagilo kyekyo Nange omunnyongeramu. tujjemu buno just bwebutibwebu Ebirabo ojja kufuna bingi. era ojja kufuna bingi mama wange yeerabira nnyo otegedde kakumazi tunyweho gatuli kati ogenda kusala lumama ako kekambe wali kyakola baba kwata akafaana omusajja tulina omulaga wanalabira vidiyo eno nga batiisa ofanibwa mukago gw'omuntu abufunye nasala ajja kukwatako waneeno Neolwedde tusaze dayika yingira. bwoba weesalira ninde omusudani akuwe osale mami nze truth wonders sikyali patricia kakati ojja kanyiganya vuga kubala kuva ku 5 5 4 3 2 1 0 Happy birthday to you. saka oyako mama awo nsobola okukkirizibwa okugisala baka onjizeko akalala asale keeki kano si kakyafu
akafaananyi ka bojjoli mbeera nga ddamu asala ani wange mbeera nga asala yambe mwana yakoze kakeeki kali naye babeerabira nnyo sooka ogira olyako Mr. Bojo katavuga ndinga embuwa amazima agewunyisa eratekufunda tenarokinga yakoze keeki eno waddala kaseera nno aganye sugars okay it's okay dear kale tula tata no wahala okuze simana ngo wabulezi neka tekalina sugars tekalina kuwaleva katono kwade katono never kale mnakolaba mama wange wakama makastako bagamba muzazimbya twe naye waddamu sana ojayo agambye katono ekuyo ekati y'omwana mugamye mu katono katono ye tosuziza kisuse bole nkongere mama esero gye gitwale wakalusu kuwe Rwanda nkongere mama ali Dubai namwejjeeko mama leo abantu bagamba gyokoledde oli Dubai leo tukoledde Dubai oli mubwengula Mr. O oba tulisa ku kakeeke oba ddala teeka tuliddeko naye tukozesa obukujjukujju abadde ageze nakasente naye tukozesa obukujjukujju kati waliwo yangamba patricia yali ayagala nnyo sente kati balabye mbu sente omukazi ne sente bali bati kakyo adimi tayita amazzi galwagawaze nako bamutumya amazzi sent you for water mala okugarawoloza bategera ndi mukulu nanywanywalira omaze amazzi nywa naye amazzi simaze egundi eno simanyi nakumanyi nzempaako bannange ndowooza kimala kiyutagitera omulimu teguwadde successful nedda tetukubidde bambi ku musajja era si omugambako kubire naye ayinza obba naye aliddize talina
mu ggwanga ali mitala mayanja musajja mugagga. Yes, babe. Omwana tali kwa Dubai. Twita gamba ba Dubai. Tula mu Dubai la katerimu. Techo mami. Nenga takwata. Mwelizo kitawunga muyita. Hello. Leo kulawo. Ali Cloud ne mami simu yange yegena nkola. Obaka tubutuusizza taata. Oli kumpewo. Sembeze eno kojja. Oli ku mukutu. Tukuwulira Mr. O. Ne banago omwana ssebo nga bwe yakiteebye. Balage? Tabaraga. Bafe. Awulira. Hello. Nale. Network atakeriwa. Peace be upon you guys. Mwebale kugoberera abanaye musigale nga mwesiga ekizigo kya Nyondo Glim. Muwagire Truth Wonders mu kusiba enviiri. Surprises kyajja nnyingi. Ebirabo kati tubikola. Agaba kuwakali mu kutulina mbeera mbi nga. Mbeera mbi bati. Surprising. Sirina mbeera mbi nga ye. Naye ate bagamba munaye kyozadde. Kikubire ngomba noozi. Bagamba kafira ku mugumba. Oba omuze tegukufiirako. Mukulabye ng'ogoba omwana singa sikoze bwentyo badde olemezzaamu. Akaze kafira ku mugumba. Nedda walayi leero weddabe mbubambi bakujajinga naye abantu banyiiza. Si byangu nga bw'olowooza. Omwana atwala keeki, atwala ssente, aganya okugaza bantumye kiri. Oba kitegeera. Kinkola omuyimbi we nagenda maaso ne neeyongerayo ne banyiigira oli kakazi kabi oli kabi genda offe. Kabi naye kye baba bamutumye oli abadde agambye ayogere wakiri gundi ate taayogera. Kyokka te ssente azaagala. Sente bazaagala kati bambi temumunyiigira mami wange. Temumunyiigira gwe mulimu gwe naye abalina okugyayo amaanyi. Bakuba maama wasika omuna Kenya. Muno ne mulabika muno. Baali banzise. Kwali kwetaasa. Mirimu si myangu, mirimu si myangu. Naye nga mutuwagireko bamikwana abalungi. Follow us on our social media. Tulina Nyondo Media, right? Wonna Nyondo Media yekola. Tulina ne Namuddu Truth Wonders wonna wonyera yekola ki? Yekola. Cakes, tulina Brana Cakes. Banaye kamogera kanamba, right? Kakeki kawome. Kambogera akanamba Brana Cakes. Bakola Cakes wano mu UAE. Number is 971 54459 4681. Bakola Cakes. Ekyobusente nga buli mu guudi tujja bukola. T-shirt tuzikozesa Moses Graphics. Tagiseera. Wo inbox nga bana so bafuna. Kyomanya mu UAE bwe kyoyagala. Soka ku inbox nga nze na Nyondo. Connecting kwake nabagala obukowekowe nabagala obukowekowe mami ku bukowekowe bwali naye nga mubeere bulungi mweraba mami tulanira ebbali tetulanya ku kamera leeta omuggo nagamba atya mwana leeta omuggo leto wansi omukazi azita tatulisa ojo wampise jene ngamba patusha koze eki nenge takinge ku live mani wale patulisa bana genjirwa kwa ku live ne patulisa Truth Wonders yalwala kugula kutunda ebintu online oba ku TikTok ne tubena kubitunda bei rahisi nnyo. Buli anakola order. Thursday discount. Black Thursday. Black November in Black Thursday in Black November. Okay, on TikTok. On TikTok live. Agula ku live ya TikTok ebizigo. Eky'emitwalo 10 ngina kukuba mutwalo 1 kumutwalo 5. 15. Yes. Okusala ko kunene bana. 15 mitwalo 7 kitundu sibwe kiri. Anabira ku live atwale kizigo nakisasula. Waisa nacho? Gundi tusitaka tutamla tujize. Tutamla tuwetegese.
ya kubanga omusajja kati engeri gy'atadde emmiro era tekisobola beera nga ebizibu ajja kusasula atakumira mpeera abatukumire abadiya baffe mission kulabika bulungi, mission kunyirira, mission kudda buto, tokkiriza kula, temukkiriza kula. Abamu waliwo abantu abatuzaala naye nga mutuufu omutunulira bwoti oyinza okulowooza nti gwa muzaala. Tetukkiriza kula. Omwana ow'obuwala ddala ow'obuwala abasajja bakule, abasajja bo beetaaga kula mu ssente, n'owabanga mukulu naye nga alina mu ssente kimuzza buto. Kati ffe tubeere bato ku feesi, ku ndabika twefeeko. Kaakati nkoze vidiyo eno banaye balage mwenna engeri tukozesaamu ebizigo bino, kubanga mbannyonnyola nnyo ne mbaga bannange kino kikolebwa ekiti, bannange kino kikolebwa ekiti. Okusookera ddala ebiseera ebisinga buli client gwe tuwa package ya Nyondo Glim kuteekeddwa okubeerako kano akazigo akatono. Oluusi kabeera mu kakebe kano, oluusi kabeera mu kakebe kalala, naye nga munda mukko kabeera nga ka Vaseline naye kalimu eddagala lyako, eddagala ddungi nnyo. Akazigo kano kakino nkiseeko nnyo esiira nti munda ko kaba katono, kakebe kaako ketukozesa ate ne munda kabeera katono. Kati oli n'akomplaininga n'agamba Rosette ekisooka akakebe katono ate ne munda muteekamu akazigo nga kaki katono. Eddagala lino liteeka mu kazigo kanene tulijja India, omanyi bali basawo bakugu muki oba muki tulijja eyo naye nga liri strong ddungi nnyo for the skin. Okay, so tuteekamu eddagala erimala. Mu kikulu kya byonna ekikulu si kazigo kubanga kangi, wabula eddagala erikalimu. Era mbagamba nti oba okakosa kiro ogenda kwebaka omaze okunaaba oli very okay, okitegeera. Kati awo ng'okola ki? Ng'ojjamu akazigo ko bulungi nnyo, okasiga mu kibatu bulungi nnyo, then ng'okamasaginga ku skin yo. Kiro ng'omaze okunaaba ogenda kwebaka. For example kaakano nti ntandise package yange bagimpeereza, njagala kukola ki? Kutandika kano ketusooka nako. Ojja kakwata tolamu akatuga katono nnyo, katono ddala nga bw'olaba kano, katono ddala. Njagala okasige muno mu bibatu bwoti, bw'okasiga bw'okasiga mu gundi kesige bwoti, naye nga obeera nga akamasaginga ku skin yo. Kano kabeera ka face yokka kubanga kawonya olubalabe, kawonya oluyinja, luno lusundo, lu skin rush lwonna skin yo nga teri clear, kuliko olutateredde kubanga skin erina okuba smooth nga bw'olaba eyange tesiinaako kantu konna nga bw'ogeraba kino mbabuli amazima. So n'okesiga bulungi nnyo bwoti, n'otwala akaddeko nga okesiiga ng'olinga ng'akuuta. Tokuuta nnyo naye keesiige nti eddagala erikalimu likole ki? Lisobole okuba nga liyingira munda mu sikini. Era omala seconds zo nga 3 ng'okaliko ng'okakola ki? Ng'okakuutako ku sikini so that kayingira munda mu sikini. Okitegeera mwana wa maama, kayingira munda mu sikini. Kati awo obeera omaze okukeesigako bulungi nnyo, seconds ezimala weebake osule nako. Era obeera nkwekuutako owulira oluyinjanja olukusala, olulyo eddagala. So kalingire munda mu sikini lijijjanjabe. Nekino kankibagambe nti ebiseera ebisinga abaana bambuuza, Rosette nade sirina mbalabe, obulabe nga butono obuusi nga sirina ne lwaki neseka nakabala akazigo oba nandisa product yo nafunye mbalabe, sikini esobola okuba nga ndwadde munda. That's why olaba omuntu nga talina mbalabe naye nga dark spots ku sikini ye kungulu. Kitegeeza nti embalabe ebeera munda tefuluma, nevundira omwo nefulumya dark spot yo gy'olaba. So kati kana akazigo kalirisikayo munda ne kabisa kungulu. Ekirungi kya byonna tekamalako bbanga ddene, tekibimalako bbanga ddene. Abamu tekabisikaayo, eyo process ky'oba omanya. Abamu tekabisikaayo bisigalyeyo munda. Kati obisigalayo munda ne kajjanjabira mu munda. So si mwenna nti kyateeka kalina okukola ki? Kalina okufuluma. Oba mutegeera baddiya bange. Kati oba okedde ku makya njagala onaayemu akazigo ke wasuzizzaamu. Okitegeera ogenda kanaaba otya. Kati ono sabuni wange nze gwenkozesa, ffe tukozesa sabuni ow'enjawulo. Nzikano sabuni gwenkozesa era nkuwa sabuni, oba tukuwa sabuni okusinziira ku sikini oba kye twagala. Kati sabuni ono mbasagala omukwate omuteeke mu face direct oba omukute ku kyangwe. For example nze kano kenkozesa bwe mba ngenda kwekuta mu face, ngenda kwekuta mu face. Nesita kwekuta mu face nkola bukozi bwenti gano siga amazzi gange nti nyina amazzi gange gaagano nkola bukozi bwenti ne nesiga ku sabuni ono bulungi nnyo bwenti.
nenfuna ebyovu byange bimala nendyoka nkola ki nabamu kali akandozo ola tino alina gundi amala ola nti alina ekyovu kye ekimala ne sabuuni ono era mugamba sabuuni nga mutono sabuuni amala amala nti akyamuka mangu eddagala erimu limala kati teweetaaga ate kukwata kyangu okubemu bwoti ojja okuta efeesi ojja sikotako bukosuuti ku sabuuni nga bwondaba ojja okole bwoti era ojja kuba nti ebiviira bijja wadde okutako katono nnyo obeere ng'okola ki ng'onaba feesi yo nga bw'ogiraba bw'okimala okuginaba bulungi nnyo ogiwemu amazzi onayona nawe oginaabye akantu kali okakole ki okanaabemu mutegeera abaana ba maama akantu kali obeere nga okanaabamu akantu kali obeere nga okanaabamu bw'omala okanaabamu saagala okole ki saagala ate okole ekintu kikyafu kyoba weesimuza ku sikiini yo njagala mbalaga nti sikiini yange yo nterina ku kantu kona mugiraba era gana agamba mulina makeup mbeera na makeup yino nginaabye bweti bwefaanana ngiyemu amazzi omaze okukanabamu bulungi nnyo tukudde bulungi tegera mwana wa maama funa akawero akayonjo gigire oba kagole kale nkayonjo togikuuta nnyo kola oti olabe nti nno ogikaza okitegeera era ati obagamba nti oba tolina kadde kakola ku sikiini yo sooka olindemu okitegeera kubanga yeetaaga obudde tuli bakyala okitegeera kati bw'omaliriza wano bwoti then kiba kiddako oba ogenda kukwata ku kizigo ekyo oba ogenda okukozesa kati ekizigo ekyange kyenkosa kyekino era kano kakaddiye mukalaba kati okwatamu bulungi nnyo nera nobeera okwatamu ekizigo nga kitono bino byemulaba bino ebiri kuno bwebiti bino mulaba bwebiti jasa ntekamu eddagala lyange nkyala yenna osobola okwesigako eddagala litisoke naye nga bizigo byebimu jasa ntekamu eddagala lyange kati owesiga bwoti bwokola bwoti tolamulamu katono ogende wesige ku bigere bulungi nnyo wesiige okitegeera wesiige bulungi nnyo ku bigere okitegeera bw'omala okwesiiga bulungi mulimu abantu bosanga nga zino egundi zibeera zaaguba zino wano just nafukamirawo obufukamizi kano nikagenda kavaawo mpolampola kapya kano nafukamira ku jjinja we nagenda Uganda nga nebuuzisabuuzisa nikagenda kagenda mpolampola kitegeera so lino liri very clear ndoke terina tabu yonna nga bw'oliraba nti osanga oli nga amagundi gaguba amaviivi okitegeera ne buno nga bwaguba so awo wetuli baana ba maama kati okwata mu bizigo byo n'osiiga ebigere n'osiiga emikono then bwodda ku feesi ate feesi yo njagalamu akazigo katono nnyo kati okalaba kano kaketaddemu bwe kati nkola bwenti nenkola bwenti nenneesiiga kitegeera nenneesiiga nekira mumanye engeri y'okwesiigamu ebizigo ne muno oyisaayisamuko bwoti ne bayiga wagundi n'oyisaako bwoti ne muno n'oyisaamu bwoti ne mukifa n'okola ki n'obeera ng'oyisaamu bulungi nnyo kitegeera n'obeera nga mu kifo oyisaamu bulungi so that obeere nga muno mu kifuba mulabika kyekimu ne sikiini yo osanga omuntu nga sikiini erabika bulala nga nende ekifa kikola kikirabika bulala muyisaamu ekizigo kyo bulungi nnyo ne muno oyiseemu ne muno ebabega wagondi oyiseemu ne muno oyiseemu then ne kuno kwonna okola eki oseeko ne wansi ku bigere then obeere ng'oli very okay kati olw'olumu nze sikosa bizigo era ndwawo okukozesa ebizigo ebiseera ebisinga nze nkosa ka oyiro mene ka oyiro kange mba oyiro okusinziira ku ki okitegeera nenga ngenda kukozesa kano ka oyiro okitegeera oba neŋŋamba nti ngenda kukozesa kano mbawa oyiro okusinziira ku packages zammwe oba okusinziira ku ki oba okusinziira ku sikiini zammwe oyiro sibawa y'omu okitegeera then neneyisaako oyiro wange oba oyiro kigumbira neyisizaako neneyisaako oyiro wange bulungi nnyo oluusi nze sikola ki sikozesa bizigo sikiini yange nagikola yaggwa nesiga akagundi kange ka oyiro ne ka oyiro obeera okeesiiga jasi ntaddeko bingi otonyako katono nnyo kuba kaba kakola ki kameremenya oba oluusi kaba katambula n'okeesigaza whole body bannange beera ne laavu ya sikiini yo weeyagale nga gwe omuntu funa akadde weesiige bulungi nnyo so that nawe owulire nti kituufu nkoze eki nzigumidde neesiize ekizigo si byakwerusa nti oli mukwerusa nayagala okwerusa obukosi tukukolako bw'oba ng'oyagadde yiyo ebeera special nnyo tulina egikola mu beera yanjawulo nejja naawe n'obeera ng'okola kira bagala okwerusa nze mbawa amagezi nti tutandika lumu bbu kwerusa kyobola muntu nga abaana ebipaapi tandika ne gundi esookebwako nti kakati ekandike ne lightening 1 ekukyusemu katono 2 ekukyuse 3 ekukyusiza eddala
ne skin ogituwako obutuuzi bwe pano ogikubako ebintu ebiri strong byetamanyira eba egenda kukola akabi kolifa tewerabidde era kibula nga osanga abantu nga balina zinnaku era alabika bubi alabika bwatyo so link eno ngenda kugigabira bakiranisi bange mwenna mufuna akadde ngenda kugira ku TikTok niteeko ne ku Facebook ne ku YouTube ekiba kisobose naye nga mufuukula nti mugigoberera mutegeere engeri gye mbasomesezaamu ebintu bino funa akadde wuliriza oba otegedde ojja kujja ombuuza ziremu nkola ki nkunnyonnyole kitegeera muganda wange so byebyo nenga buli product gikozese n'obwegendereza ng'ate n'omukwano